Essomero lya Hill Road Public School erireeseewo enkalu lirimu abayizi abasoma mu 1,700 nga lye lisinga okukola obulungi mu nteekateeka ya Bonna Basome mu Masaka nga lyazimbibwa Abayindi mu myaka egy'enkaaga kyokka nga ne Masaka Municipal Council egamba nti yalisabako liizi mu myaka gy'ekyenda oluvannyuma lw'ey'Abayindi okuggwako. Nga lutegeeza nti Abayindi baagala komawo mu kweddiza essomero eryo era bamala okulyeddiza ng'amasomero amalala Shimoni, Nakivubo, Nipulu, Kampala balifuule wooteeri. Gavumenti ya Uganda yennyini yasasula Abayindi era abo balina okusasulwa basasulwa. Bano abayagala Hill Road simanyi bwala primary school baali luddawa. Waliwo omugagga mu Masaka alina essomero mu Nnyendo gwe baagala okubanga baguza essomero lino na wano mu kibuga akolewo essomero eddala okusobola okugaziwa. Meya w'ekibuga Masaka Godfrey Kayemba afaayo yasoose okwanjulira abakiise ababadde mu lutuulo olukubiriziddwa Sipiika Luchamzi Stephen n'ategeeza ng'essomero lino bwe liri mu lusuubo oluvannyuma lw'Abayindi okujja nga bagamba nti be bannannyini lyo era nga baagala libaddizibwe bazimbewo wooteeri. Abanene bangi nnyo abazimbye amasomero aga private bayina amagezigezi ag'okulanga batta amasomero ga gavumenti gabeere nga gasaanawo. Ebintu bye twakuuma emyaka emingi bagamba twali tetukuma bulungi naye amasomero weegali kati ge batunda, open spaces weeziri ze batunda, cemeteries weeziri ffe twazirekawo. Ono wabula ayongeddeko nga bba abakulembeze mu Masaka Municipal Council bwe basimbidde enteekateeka eno ekuli kuba lino essomero lya Bonna Basome nga kwe basibidde olukoba mu byenjigiriza ate nga ne Masaka Municipal Council eririnako liizi ya myaka 9 etannaggwako. Yalikwasa Masaka Municipal Council mu 72 nga Abayindi bamaze okugenda. Era okwongera okukakasa ekintu ekyo Masaka Municipal Council yagenda maaso n'okufunako liisi ey'emyaka 99. Ono lukijje mu kamwa abakiise kwe kutandika okwogera ebisongovu ne bawera nti kikafuuwe okukkiriza essomero lino okuweebwayo mu mikono gy'Abayindi. Bano batuuse n'okuwera nti oba Abayindi baagala essomero lino nabo baakuziikulayo abafu baabwe be baaziika ku ttaka lya Masaka Municipal Council mu bukyamu. Wano njagala okutegeeza Abayindi nti Abayindi we baziikibwa wa Masaka Municipal Council tujja kutempalinga n'emirambo egiri mu lwimbo yaffe tugijjemu tugitwale mu kamirampango egy'Abayindi twongere okuzimbira abantu amasomero awo mu limbo bwe baba nga bazze okuzannyira ku bantu abakyali abalamu naffe tujja kuzannyira ku bafu. Town Clerk w'ekibuga Masaka Kimbo wa Joseph ategeezezza nga bwe yagaana okutuula mu nsonga z'okuwaayo essomero ng'alinda ekinaava mu kanso kyokka okuva olwo azze afuna okutiisibwatiisibwa ku nsonga eyo. Kubanga baali bagezaako nyo okumpaala awala ngende mu mitingi ezo bankubira amasimu bantiisatiisa naye ne ŋŋamba oyinza okusaawo erinnya lyo ku attendance list omuntu n'agamba nti olaba naye yaliwo. Twogeddeko ne ssentebe w'akakiiko k'eby'ettaka Masaka Peter Senkungu n'awera nti kabe Katonda kabe Lubale essomero lino agenda kuliddiza Abayindi kuba be bannannyini ly'abatuufu. Ne tukozesa ebiwandiiko amagezi agatuweereddwa stakeholders meeting, RDC agenda, PS boodi n'eraba nti kyabwenkanya okuddiza Abayindi essomero lino on condition 1 essomero teriteekwa kuvaawo, liteekwa okusigalawo, liteekwa okusigala nga liddukanyizibwa Abayindi ne PTA n'abazadde, liteekwa okusigala nga se UPE school. Amuliale Peter with the district land board. Abasajja bano be babeera mu district land board nga bakola ebintu ne bagenda nga bayitaayita abantu nti owange gwe jangu weefuula omuyindi eyalina nnyini essomero lino tugironja tuwaako bwe kati. Ne buli ekyalemera mu ddiiro nja kukitegeeza nga sitidde kigambo kyange. Omubaka wa gavumenti e Masaka Linus Ngompek yagambye nti bayimiriza enteekateeka ez'okuwaayo essomero ly'Abayindi bamale kufuna kyankomeredde okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza. Tetunaba kusalawo nti ttaka baliddize Bayindi, ekyo kyo tetunakikola. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Lwabukede TV.